Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatendo ga wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tutendereza mbukakafu bw'okubanga tumutendereza nga ne bye tumutendereza nabyo abirina. Era oyo asiimibwa nga ne byennyini bye tusiima nabyo tubirabirako ddala. Tumwebaza wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala n'omulundi ogwaleero atuwadde akakisa kano okubanga tubaako ne kye tutuusa ku mukutu ogwa Al-Mimbar Media Group. Nabwe kitonzaako okusayira ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ensaba ebyengera n'emirembe wamu n'okusaasira bibeere nga bidda gyali. Mu kaseera kano tugenda kubanga twejjukanyaako ebigambo by'ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mu ebyo ebigambo bye tugenda okubanga twejjukanya nabyo wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atugamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atugamba nti la yastulu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawma al-qiyamah wa man satara al-muslima satara Allahu yawma al-qiyamah. Atugamba wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ti omuntu yenna tasobola kubikkirira muddu munne, tasobola kubikkirira muddu munne oba omuddu yenna tasobola kubanga abikkirira muddu munne ku nsi kuno okuggyako nga wakitiibwa Allah agenda kubanga amubikkirira naye ku lunaku lw'enkomerero. Bingi bye tujja tuwangaala nabo, bangi bye tuwangaala nabo mu mbeera ezitali zimu. Wakitiibwa Allah akwagalako kubanga omuntu oyo ku mbeera yonna gy'aba abadde nti alina obukendeevu mu nsonga ezitali zimu, tosaanye kubanga oyasanguza bukendeevu bwe olw'ensonga nti mu bifo nga tonnaba kubanga oyasanguza obukendeevu bwe sooka weetunuuliremu mazima ddala igwe oli mutuukirivu oba gwe tolina bukendeevu bwonna. Singa onaaba otegedde obukendeevu bwo mwana wattu tojja kubanga weetantala okubanga okola otya oyasanguza obukendeevu bwa muntu munno. Nabwe kityo omubaka kwe kutugamba nti oyo yenna la yastulu abdun abda, omuddu yenna tasobola kubanga abikkirira muddu munne ku nsi kuno illa satarahu Allahu yawma al-qiyamah, okuggyako nga wakitiibwa Allah naye agenda kubanga amubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti man satara musliman satara Allahu yawma al-qiyamah, oyo yenna abikkirira muddu munne ku nsi abikkirira musiraamu munne wakitiibwa Allah naye agenda kubanga amukola atya amubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. So nabwe kityo tuwangaala mu mbeera ezitali zimu. Wakitiibwa Allah oyagala obeere ng'obikkirirwa ku lunaku lw'enkomerero, fubanga bw'osobola oleme kubanga oyasanguza oba oleme kubanga oyasanguza bumogo bwa munno. Ojja kwesanga nga tulina obukendeevu obutali bumu, naye ku mbeera y'okuba nti oyasanguza obukendeevu bwa munno, wakitiibwa Allah naye agenda kubanga akola atya akubikkula, naawe agenda kubanga ayasanguza obukendeevu bwo ku lunaku lw'enkomerero. Nabwe kityo teweeyita mulongoofu nnyo tobanga lwakuba nti oliwo akoze ensobi ku mbeera zonna z'aba akoleddeko ensobi, banga omukola otya bw'obanga at least banga oyogera naye ku mbeera y'okuba nti tomwasanguza ku mbeera yonna olw'ensonga nti gy'onaamwasanguza kyekyennyume waakyo oba ye opposite yaakyo. Bw'omwasanguza olwaleero wakitiibwa Allah naye agenda kubanga akola atya agenda kubanga akwasanguza. So babitiibwa abatulaba era abatuwuliriza ku mukutu guno, mbakuutira seefudde wanjawulo okugezaako okubanga tubikkirira abannaffe obanga tubikka ku bumogo bw'abannaffe, oba oliawo wakitiibwa Allah naye abeere nga atubikkirira ku lunaku lw'enkomerero, olw'ensonga nti kiri mu mpisa z'obusiraamu. Mu hadithi mbaka gy'atugamba era nti man satara muslima satara Allahu yawma al-qiyamah, oyo yenna abikkirira omusiraamu munne wakitiibwa Allah naye agenda kubanga akola atya agenda kubanga amubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. Nabwe kityo n'olw'ebigambo ebyo mbakubiriza nga nange seefudde wanjawulo okubanga tugezaako nga bwe tusobola okubanga tubikkirira bannaffe, olw'ensonga nti ffenna tulina obukendeevu. Ku hadithi y'owekitiibwa Allah mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti kullu bun adamu khata'u wa khairu khata'un at-tawwabin, buli ayitibwa omwana Adamu musobya, amasinga obulungi muffe abaana Adamu oba asinga obulungi mu baddu be yo yamanye ensobi ye n'abanga akola atya n'abanga yennenyeza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So manya nti oli musobya nange ndi musobya n'oli musobya, togezaako kubanga obikkula akamogo ke oba gezaako ku mbeera yonna obeere ng'omubikkirira, oba oyagala wakitiibwa Allah naawe akola atya akubikkirire ku lunaku lw'enkomerero.
mbebaza okumpuliriza saba wakitiibwa Allah angase nabyo wamu nammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.